Hello. Okay. Kamera ya Sipaka bagikuye kubye yonna. No, kanteke ko data. Kanteke ko nina. Sipaka uno yekwese no mutoyi. Bamukubye kubye migo kamera n'abajasiza mugiraba. Tuliye no kazwangola. Ya, jiba tulumbye drone zibadenga 3. Nabatwala Kayemba Solo, nabatwala ne Dr. Udamani n'ababaka abalala babaddewo uko babatutte. Ne bana mawuli abasaba bakubye kamera ya NBS bajasiza tebayina de mawulire. Buli kimba kitutte ne bagikuba wansi bajasasa bajeka ne mbulu ne bagitwala. Ebituse obiki. Abasajja bazze. Nze mbadde discovering na kalulu. Story yange endala nnyo gye bantumiyeko. Kati ngenzo okulaba bayitawo kasaba bo balabye kamera ne press jacket. Emigo ne gitandika okumpitako. Bankubi eno yonna bankubi kamera yino bajaseza esimu eyokubiri simanyi gyeri nsigaza Simba giwambi. Nsigaza akeno. Eno no yebade press jacket. Ne bankubi. Ozaba tutenga bameka. Simanyi nze kweta asabulamu. Yensonga kindi mutoye. Bane byebigenda maso mu Kazangola police station ye Kazangola byase kucyangalana ngabantu bamwe tebali mu kulonda nga police station imwe ganyo okutandika okulonda kanso sewa kikigenda maso tunalonda okulonda wano ko kufuse kuli blood embeera yona mugirabye bana mawulire bonabona mbala babakubye omunawole mukwana afe wafe wekazo hafi bamukubye embeera mbinyo drone ze wano netwala babaka bonabona tuli eno twekukumye ngayo mulaba tuli mu toilet z'abantu eno mu Kazangola embeera gye tuli mu ssaawa zino Honorable waffe Ssekabira machine kakola bulungi kakola sengakola kakali Honorable waffe Ssekabira MP kubanga aba saidi eri aba esi batandise danga ba ete bannala ofisa wabwe yatendenga president Honorable waffe Sebagala Latif yaliko omubaka wano okumala emyaka 2 abalonzi bakambwe baba abalonzi bakambwe abalonzi bali mu layini essaawa zizino ziri 2 eddakiika 28 process Era kujansi sumulula zonna zonna